Okay. Otalwa Shiba ne Spice Dana. Otalwa nalabye Spice Dana atandise owanda omuliro. Naga naddamu omukyale yagamba ati tapimika. Nono naye ebiringo agamba byawera. Lusituse buto. Kikyo twogerako okusokera. Tunanyo omuntu alina omutima omulungi. Omuntu alongeezo. Yana alina omutima omulungi. Kati kusaidia olugera mu bato bala kusaidia Spice Dana. So akwera kusaidia Shiba. Because mbulamu wa Shiba talina kye yanyambye. Mbulamu wa talina Shiba talina kintu kye yali akedde kumakya kunnyogera ku ng'omuntu. Okitegera? Kati mbera kusaidia nnyo Spice Dana because Spice Dana ayimba bana Uganda. Addiza bana Uganda. Teyiragira ku bana Uganda. Okitegera? Wofunira wobeera musically oyinza okuba nga ayinza omusibanga amusinga hit song naye wetugenda okuwoninga stage man Spice Dana ali class above that is it. But Shiba Spice tanatuuka ku Shiba ebintu abikoze akoze music awera bw'ogenda okubala hit songs za Shiba nyingi kuza Spice Diana. Today Spice Diana ke kaseera yerijje ku Shiba yerevo ye Sindi ne Shiba ni asinga hit song Shiba ani asinga bato babyagwawo bwebityo tetwategeera Sindi asinga yani bato ne marebeerayo tujja kutegeera so kutegeera ani asinga kutegeera fenga bafani abagobera ensonga za music omuntu ng'omwewulira sabaringi lingi gitulemu obakubakkiriza obatakuba ngakuwangu netujja kuwakira kyogana Spice asinga Shiba okubeera n'ennyimba ennyingi nga hit song mega hit songs nga tosobola kuzidelivaringa ku stage is a problem. You have to deliver what you preach. Okay. You have to practice what you preach. Or preaching a chintu tosobola practicing. Twategeeza nti oli mu kintu ekikya mu budde obutuufu. You understand? So ku lutalo olwo era babeera bajeti za batu mbeera kusaidia ya Spice Diana. Spice Diana biki byasinga Shiba? Amusinga wak'obuntu. Humanity. Ekintu kikulu ate ayina agoberera ennimi za Uganda Adam and Eve ekino kikulu so ebintu noba nga omuntu olina sente mmeka nga tolina humanity oba olimba noba nga olina sente mmeka nga tokkiriza engeri Katonda gy'atondamu ensi oba olimba. What do you mean? Katonda engeri gy'atondamu ensi? Omugezi ategedde atali mugezi ajja kitegeera kirisaawo. Katonda yatonda ensi n'agiteeka mu mikono by'abantu era mu kutonda ensi n'ateekamu Adam and Eve n'abagamba muzaale mwali. You understand? Shiba biki byakukola? Tewali. Siminako buzibu. Just tomwagala bwagazi. Sibutamwagala siminako buzibu. Mwagala nnyo ali talent y'omu wa icon bemanya abalwanira industry y'Uganda. They wala kintu kyebayita reality. And it's always good okubeera ne reality. Reality. Bw'oyogera amazima obeera n'abamukwano mitono. Awo ne neeryawo.